ono ye imaamu ensonga amaze zitegeera. Abasiraamu b'oku muzikiti Masjid Salamu nti abalemesezza abakungu ba KCCA okukuba olukuŋŋaana olubadde lugendereddwamu okubategeeza kumenyiwa ku lubalaza olw'omuzikiti guno KCCA lwegamba nti luli mu kkubo. Olukiiko abasiraamu lwe balemesezza lubadde luteekeddwa ku muzikiti guno oluvannyuma lw'akulira eby'amateeka mu KCCA okuwandiikira ebbaluwa Mutongo ng'esaba okwasisinkana ku nsonga y'olubalaza lw'omuzikiti. Tufune report tumanye omuzikiti waffe ettaka lyaffe liyita wano tuli mu road reserve naye ate ndaba nti road reserve efaananawo walungi walabika bulungi. Ekibaati kino baatuwako ebbaluwa kibeerawo naye olwaleero baagala okukimenyawo ng'ate eri bakyalina okuva eri endaka wakuiya okutuuka eno kasooka bakulaakulanya eri bali okugajja wano ekibaati kyawo yensonga ekiruma. Adebaze okusisinkana abasiraamu bano kubaddeko SP Kituma Lusoki akulira okulinda mu KCCA, Tawuni Clerk w'ennaka Godfrey Kiseka, RC w'ennaka wa Jackie Mbabazi akulira okuteekerateekera ekibuga mu municipal y'ennaka wa Vili agaba DPC wa Kiralodi Wanyama n'abalala. Bano balemeseddwa okuyingira omuzikiti wakati mu kwanyisiganya ebigambo wadde nga bagezesawo okuba nnyino era oluvannyuma beemuludde mpolampola ne bavaawo. Ensonga abasiraamu ze bawadde okugaana olukiiko mubadde mwezi okuwandiikira mu kaseera katono ennyo ne batapawa kwetegeka KCCA okugaana okuba ekyapa okuleetako omuzikiti wadde nga balina pulaani y'omuzikiti omupya okuyisa olugayo mu Uganda Muslim Council era nga baagala ensonga ezo zimale okutunulwamu olubala okibogere ku ky'okumenya olubalaza. N'ebbaluwa yennyini Deputy Director waliko gye yawandiise si ye yagiwandiise okusinziira nga ffe abamanyi okuinterpretinga documents baamuwadde buwi n'asayininga kubanga bw'ogenda ogiraba protocol kati nga Supreme Council Uganda Muslim Supreme Council ekibiina ekitwala obusiraamu mu Uganda yagifudde namba 6. Mutuwe ekyapa kyaffe pulaani zaffe tuziwayo muzaaproving oba ngamba tuzituuseemu bidule almost necessary. Tuzimbe omuzikiti gwaffe entimba tuzimbe omuzikiti gwaffe entimba nonyagaba ne munona naffe ne bataagala tubenga tuzimba tukoye entalo. Abamu balumiriza akulira okuteekerateekera ekibuga mu municipal y'ennaka wa Vili agaba nga bwali mu lukulu lukagala okumenya omuzikiti guno nga bagamba nti kino ekyokumenya olubalaza kyakwekwaza. Wano temporary tukimanyi nti temporary ate tusalirawo olunaku olwo lwa Friday ate saawa ntono nnyo nga tuvaawo tekyetaagisa ate kuleeta aba KCCA simanyi bajje bakole bati ate bagireko ne poliisi bulijjo containers bazijjawo kumanya bino ebintu biri mu ddiiru bulijjo containers bagenda ozisengula poliisi tebeerako naye wano kintu kyabaddeko ne meeting ekiro. Poliisi ya Kiralodi ng'edumbira DPC Wanyama ebaddewo okukuuma emirembe era ono DPC Wanyama si abasiraamu okukolaganira wamu ne KCCA awatali lutalo era n'abasaba bo bennyini bakyemenyere okuba nga bo bakimanyi bulungi nti olubalaza luli mu kkubo. Paati ya Shade eri mu road reserve bo bennyini begireko ki begireko amabaasi gaabwe begireko ebintu byabwe babiteeke emabega. Mu kwogerako ne Vili agaba ategeeza nti talina kyekubiira ng'akola emirimu gye. Nno babalowooza nti nno ffe twagala kukosa chance ey'okumenyako omuzikiti. Kyova olaba ffe tubagamba bemenyerewo paati ya Shade bagyegirewo bokka kati bo baggyewo Shade kati kiri tekirinawo kinajjiramu ffe tetujja nagendayo. Adrian Bali Bwanika yakusakidde eggulu eno ku lwabukedde TV1. Obulwadde obuli awo